nnyo n'omwanjula nga tannazaalako. Ebitata ebitawanya abatadde bayensa. Bateekamu akungendo bamulege. Era ekiteeteeyi ne kibasobera. Naye njagala mulaba omwana mmwe mumukubire mu ngalo. Popa. Jipoping esaga byakutia omuntu azanga etatafuna nsisi. Jikube. Tabutera ne abantu abakola keke babutwala sebungulu. Ne busanga ku mukolo bugenda ku mikolo emira kyokanga wabusasuliddeko. Chinuma nze barabara bagenda nabo. 10. Tubakakambe. Tuwanike. Tugenda ku spellinga erinnya ki. Katero mujja kunyamba ko tugambe nti K A R T E A. Oyogera manna nchindi mugongo era deba simu ayogenda batta nkibaja bazinyidde banaye mwebala okwerekereza byonna nemujja omukazi yagera nga fubifiga mwebala okutwagala mwebala okutubeererawo mwebala okuweesa olunaku lwaffe ekitiibwa. Buli muntu yenna ali wano akoze kyamaanyi nnyo obulamu bwaffe era tetusobola kukyerabira. Momoleka naawe banaye ebigambo nina bitono naye nga ndi musanyufu nnyo nyini ddala omwami wange. Nsiime nnyo webale kumpeesa kitiibwa, webale kutwanswaza, webale kusuubiza n'otuukiriza. Nze ngamba kyemulaba ekitono era aloga yeetegeke tubasuubiza okwanjula. Ko mukwetegekere bye mulidde bitono bye munywedde bitono tukitwale nti temulina kyemulabye. Dijjo tukoze tutyawo tugende mu conversation. Sijja kwogera nnyo obudde tetulina naye nga kyembagambye ekyo mukyetegekere naffe balitunyumyako abalungi ne bataata basenga bakojja
bataata, ab'emikwano, ab'enganda, bannange mwenna mwebale nnyo mwebale. Sijja kwogera bingi. Kambiterekera olunaku luno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange simanyi bwe nyinza kutandika na bwe nyinza kumaliriza, naye njagala mumanye nti ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Olunaku luneeno lwa njawulo nnyo mu bulamu bwaffe, ate mu bulamu bwange lwa njawulo nnyo. Waliwo ebintu ebimu Katonda bye nali namusaba nga mbimusabanga, naye nina essuubi ddene nti atandise okubindaga ne kino kyalimu. Nali njagala nnyo maama wange ng'akyaliwo, bakadde bange nga bakyaliwo, alabe ku mukyala wange. Wange ono Mariam, abantu abange abakuze nange bamanyi erinnya Mariam kye litegeeza gye ndi mu bulamu bwange. Nyinza kulikompeyaringako kyonna mu bulamu bwange. Yandibadde waali wano Mariam, naye yatuva ku maaso taliiwo, naye ndi musanyufu nnyo nti waali. Sinzi buli muntu abantu abasigaddeyo abatali wano eno bangi nnyo 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 nkuyanja. Olw'ensonga ebigambo ebyaŋŋambibwanga nga nzija nkula nafuba okubigoberera nti gy'okoma okwessa wansi Katonda gy'akoma okusitula, ate gy'okoma okwesitula ne weewanika gy'akoma okussa. Bannaaye bamaama ndi musanyufu nnyo nnyo nnyo. Maama wange mukyala Grace Nakiwala, simanyi nakumanya oba mumulaba, weebale kunjagala, weebale kundabirira, ate weebale kumpa baganda bange ab'enjawulo. Waliwo muganda wange gwe bayita Hassan, yabiteeseteese byonna bimulaba ku buto bwe bwaliko. Nina ne weebale nnyo, weebalire, simanyi ngeri gyenyinza kwebazaamu. Weebale kumpa baganda bange abo banjawulo. Byuma okuva kwali ludda bonna paka kuwa ebifaananyi. Ebifaananyi Emi nasomanga naye, twasinkana mu senior 1 paka leero, naye leero photographer aw'amaanyi asinga mu Uganda. Baliriza maama, bwoddayo ewaka ndabira muzeeyi. Muzeeyi wange ye njagala mundabire, kubanga muzeeyi wange yaŋŋamba ebigambo sisobola kukyerabira. Yaŋŋamba beera ejjinja mu muceere, bwe batakuwulira nga bawewa bajja kuwulira nga bali. Tuli basanyufu nnyo nti ebintu bye twayogerangako tutandise okubiraba era tutandise okubikola. Bannaye mikwano maama yake, omukyala waali awo, maama yake waali awo, abawuubireko katono, abawuubireko mukyala oyo ategeeza kyanjawulo mu bulamu bwaffe ffe nga famire. Yafuuka wa Luganda wanjawulo. Taata wange Mwami Ben, bannange ekisooka taata wange mukwano gwange, ayagala nnyo 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 byenjagala. Tukaayana ku mupiira yawagira Mourinho, naye mukwano gwange. Kale kyanjawulo nnyo okubeera nga ogenze mu maka n'osanga abantu nga okwatagana nabo, kintu kyanjawulo nnyo.
Bannange njagala kubategeeza famire eno evaamu mukyala wange bantu balungi nnyo. Nze mbaweera obujulizi, yandibadde mulala ko nga be beeyogerera nti tuli balungi. Bantu balungi nnyo nnyo nnyo, tebalina njawulo naffe. Mikwano gya Momo bakola nabo, omukyala Doreen Wuuli, Shira, producer Shira yabeere mabeganaga Momo tokola buti ebibanyumira oyo yabeere mabega. Omukyala oli eyayogedde takomye kwogera bwogezi nti asifa mukwano gwa Momo, kyokka ate neiba wange wano. Tubeera wamu. Omwami oyo obwedda akutambuza omuhawo w'effujjo bamuyita Ivan Mulindwa. Omusajja oyo w'amaanyi, kitunzi lwa BBS Telefina. Omusajja oyo mwebaza banne munneebalize nnyo. Omusajja oyo wanjawulo takoma kubeera nti tukola ffenna oba mu mikolo bwegiti, naye wanjawulo ne mu bulamu bwaffe fembi. Bannange mbeebaza bakwano bange abali wano bemulaba aba media. Bannange saabayise, sirina gwe nayise kubanga sirina ntandika okuyita abantu SOPs zonna tuba tugenda kuzimenya. Sirina gwe nayise, naye bano abasajja bawulidde bani yabagambye simanyi ne basitukirawo. Bonna abali wano bamanyi n'amannya gaabwe. Waliwo okubeerawo nga tobamanyi, bamanyi n'amannya gaabwe. Ono ye Kuki, oyo Lujja, bonna bamanyi. Ono Ruby, bonna bamanyi. Oli Roni the Drone mukubidde naye kati ono Ajati ate ye Ajati yabeera ku Spark TV n'ayogera byonna bimulaba ebisanyusa n'ebitali. Ono Ajati bannange ndi musanyufu. Mukama wange oli Mwami Herbert oyo, Mwami Herbert situkakokko. Bannange omwami oyo wanjawulo. Okuva bwe yajja mu bulamu bwaffe waliwo enkyukakyuka nammwe giraba. Okuva omwami oyo bwe yajja mu bulamu bwaffe waliwo enkyukakyuka. Omwami oyo ekampani eya Nabham gye tutera okulanga abatugoberera. Omwami oyo okuva bwe yajja mu bulamu, weebale nnyo, weebalire ddala ssebo, sirina kye nnyinza kukukolera. Mikwano gya mukyala wange bangi. Omukyala oyo gwe mulaba ali ku keeki oyo bamuyita nti Rose. Oyo yasookera ddala okukola ne Momo ku TV. Oyo mukyala wanjawulo nnyo, ate kyakulabirako kinene eri famire yaffe eno gye mulaba ento. Omukyala oyo mufumbo banneewuunyisa nnyo olunaku lwe nakyalako ewaabwe. Bulamu muno tweyagala naye tukolerera bo, tubakubira winta. Bannange ndi musanyufu nnyo Maama Mayanja, ndi musanyufu nnyo Aunty Rhoda. Nina ebintu bye nali nga njagala. Ono waliwo bato bange, omukulu ono gwe mulaba muto wange, ono muto wange naye muto wange naye wanjawulo. Tuli banjawulo, ekisooka ye tayimba era tobimusuubiramu si munyeruba ye, naye ate musajja mukwata mpola nnyo, ate mutegeevu. Ne basisita bange babaawo bawuubireko baabo nge temugamba mulo Dax Katera ali awo tali yekka. Muganda wange oyo Vincent, muganda wange temuganda Dax Katera ali yekka, muntu yali yekka. Mubalabe basisita bange bakuta amata. Munaye maama weebale kulabirira, weebale tukuza. Taata wange wali awo mukosefukosefu. Bannaye nze yankuliza mu mbeera ey'obusirikale, obusirikale obulungi nti yanteekamu okutegeera n'okuba n'ebiti ebisatu ebyo nti Dax Katera omwawula ne mwawula kusula lwa mwami oyo. Nagenda okutandika okusoma ku ssomero nga already nsobola okusoma ekipande, naye lwa mwami oyo
yani gye nasomera yonna ne baganda bye nasomanga nabo ba Emi nali ngamba singa lwamwami oyo bannange ndi musanyufu nnyo mukulu Kabuye nkulamusiza nnyo omukulu gwe mulabye abadde ayogera awo ali mu kifaananyi ekyakatikkiro mukulu Kalule munnange oyo mpagiruwaga nnyo mu famire eno nze nkulidde mu famire erimu abantu ab'enjawulo ddala bannaye mbeebaza byonna njagala kubasuubiza bataata munnange twakatandika era munyambe ekintu kimu mubeere balamu nsaba Mukama Katonda abanyambire mubeere balamu kubanga ewaka tugenda kujja naye bano be mulaba batono nnyo tewaliwo n'omwazze enkola omukulu Shabani yayimiridde awo ntera okuleka emirimu gy'endongo gye tubeeramu n'engende omukulu oyo representinga Kitumbi Miners Association tubeera mu mining batambule ne bagenda tebasobodde kujja bangi nnyo naye bambi bafuddeyo ate nnyo bandeze enjawulo gye mujja okulaba mu nze ne gye mulaba kubanga bo ndi musanyufu nnyo omukyalo oyo Ajati bambi omukyalo oyo neiba waffe wano naye ate wanjawulo nnyo gye tuli oyo gwe mulaba bana Ajati Sumaiya ate wane munebalize banembanebalize Sarah bambi chairman oyo chairman Hamza oyo babubireko oyo muganda wange tukuumaganya okuva ku kyaleeri waffe Masajja ate mukulembeze nti gyembeera mu muzannyo gw'omupiira yatutwala nina abantu bangi maama n'ebigambo bingi naye banaye ndi musanyufu mukkirize ensembeyo maama wange omukyalo oyo gwe mulaba ebintu byonna nze maama wange musaba ekintu kimu kyenjaga nange munyambe mumusabireko Mukama nnyambe amumubangalize ajja kulaba enjawulo ajja kulaba ne byayayaanira mu bulamu bwe ng'abifunye okuyita mu nze era ebyo byonna obusobozi bujja kuba bwa Mukama Katonda ajja okutusobozesa bannaye tewali gwe saagala mukyala wange bannaye munebaliza omukyalo oyo atudde mabega awo amuyita Allen Nawunya oyo nakulanga naye bwankuba bwe mukuba basambanga naye akapiira era buli kimu ekyange akimanyi buli kimu ekyange akimanyi byonna zaamu bano bonna bemulaba bandeze bo tebamanyi Dax Katero bamanyi Sula abantu abali bano bemulaba tebamanyi abamanyi Dax Katero balala tebaliiwo era mbeetondera nti mu nsonyi okola olugezigezi obutabayita ebyammwe ebiri mu maaso mugolole abamanyi Dax Katero taata nja kubakwetikkira kuba lwetujja okujja nja kujja ne Dax Katero ate ne Sula ati olabe enjawulo anaye mwana gwe Dax Katero ndi musanyufu tugenda lyume mukyala wange weebale kunjagala munnange omukyalo ono gwe mulaba bwe mbeera nga ndi Colgate Kaswaki wegamba omukyalo ono ebintu bye sisobola abisobola kyokka ate ebintu bye sisobola abisobola kyokka ate byatasobola mbisobola sogolindeko okusuubiza bano bantu bange bano yenze bamaama bataata bakojja mikwano kati bano beba representinga bano buli gwolaba wano ayina abantu abalala 10 mu mugongo gwe
bojja okulaba ku lunaku luli mulindwa abantu bane bananga omukyalo ono munange twesanga kulinga okusaaga naye ate wanjawulo banange wanjawulo ankozeemu omulimu ogw'amaanyi nammwe gwe mulaba abonyebonye nange abonyebonye nange omukyalo banange mwagala nnyo ekisinga obukulu kya byonna omukyalo okubeera nga Maureen nasalawo nagamba ye Mariam muzaala ddi abaana nsi. We are living a purpose driven life. Tutambulira mu bulamu obw'ekigendererwa iffe tujja kubawa byonna byonna bye mwetaaga Mukama ye mubeezi waffe. Omukyala wange ono nange tuli ba mukwano nnyo. Tuli ba mukwano nnyo. Asitudde ebyange asitudde ebibye mukwano gwange naye olugendo luno lwe tulimu mbasuubiza nga ndi wano nga ntya Allah tujja kulutuusa. Omukama bamperekerere nga Aunty Grace mbulamusizza bannange oyo ate naye wanjawulo oyo sisita woono banne banjawulo ono abawuubireko bannange bakwano bange banne ndi musanyufu nnyo ku nika yaffe eno ey'omukolo bw'oweesa nika ekitiibwa kuba guno omukolo gwa ddiini temuga musajja atuuziza wansi bwetti bwe tuweereza mu ddiini naye bannange tugenda kujja senga munange ndi musanyufu bane mumukubireko mubugalo senga mukwano gwange nnyo senga nakawungu senga namuleme banna mwana ensibulaako eno bada sikate gwe nsibula nnyo wano alaikum salama abantu kyekyo kyembagamba nti bino tetuli mu accident bigenderere bana abantu banjawulo banne nsaba Mukama bamperekerere nga muddayo nsaba bamperere byonna bye musinga okwagala bannange mwebale kutwagala bannange naffe tubaagala tugenda kubaagala naye nga bwe mutwagala niwe tuba tufunye abaana baffe banne nabo mubaagale ngaffe. Ekiwulidde Momo bulamu bwakituweererwa ab'ebiteete ebibasitowa basooka matereti ate n'alyoka dda ayambali ate gawuni ebintu birina kuba nga bisengeke gawuni.
Kayikagano byamulema okusala tutagala meeting tuzituula tubisazaamu byamusobola omanyi muno atusasa ebivulu babiyimiriza amaanyi matonotono naye nja kusobola okwebaza muganda wange Dax Katel Momo Kachanga Katonda akuwa yakuwa omwami soko mukube simayiro ebinyabayaya ovaana ku musajja ngaliko power bank ate nga ayina nayo dimples omusajja asoose nogemukaluli ayikayinuma okola okudde obagaagala ebyewere anyashi yakusituka nno n'owinzigonya yazze ku mukolo kale bisatiga tujja kwebaza benna abasobodde okulaba nti muwerekereza byonna ne mujja tubeebaza nnyo buli omu alinaanye munne mubuuzeeko katono mwebale kwerekereza omanyi si byangu omuntu omuyita ku mukolo kati nagamba olwali transport omanyi bya covid biki naye mwebale kujja bannaeyanzege nange nze Vincent Kyalema nga nkola ne muganda wange abayimbi bangi nnyo basayininga contracts ne management naye ffe tetulina na contract tetumanyina bwetunula kitegeeza twategeregana tuli ba Luganda bangi baŋŋambanga okwata ssente oziteeke mu bayimbi nga tebasoboka oba weesudde mu kinnya naye ate nze nafuna golodi ntuula n'oluyimba olupya abayibaogezalikoze tunode mu kuzino ng'akutte embaata ingi akomawulira gange okakuba tebatofuddeeko enyimba tulina ne remix mugule ebbaala abantu naye n'abanyaseera babeerayo kyetugamba so n'olw'ensonga eyo abantu bangi baŋŋambanga omanyi emabega w'omwami yenna ow'amaanyi nali simanyi nti butuufu kapa eno egenda kuba y'amaanyi bweti Momo webale tubeererawo tutambula ekiro mu bivulu ssaawa 9 ssaawa 10 ssaawa mmeka Momo akuba akasimu kamuli bulungi Mukama yeebale naye abakyala agamba muliwa kati mukola biki taka ku muzindalo mpulira oba oyimba nakusaba bonna bebatambugerawo mpaku manager viso oba waali mpaku manager kwatiko so nayise ne baganda bange bano betukola nabo ku tiimu ya Wizard Management omukulu kwatiko chairman board ono director w'ekibiina so bwetu betukola emirimu gyaffe ne baganda bange so ffe kyetujja okukola kiri kimu era omwaka ogutandika abazadde abalina abaana tugenda kukola project muganda wange oyo asinga kuyimba nnyo mu baana bano yezwakinsabye oluyiba luyomboka tutuuse tetunaba tugenda kukola project nga tutunda kids ataya engato z'abaana engoye buli kimu era bana abawagizi ffe mwebale kutuwagira okulaba nti project eyo tugenda kugiteekawo omwaka ogutandika tulabe nga amaka gayimirirawo bulungi nnyo buli kimu kibe nga kitambula bulungi so ffe tujja kweyama nga management nti obadde tonnazaala era nga gwonsibye yabadde ansibye yabadde ansibye so n'olw'ensonga eyo nti abaana nga 3 Momo gwe zaala buzazi school fees weziri wetugambe bugambi nti kati kyawedde school fees weziri byonna requirements zonna na buli kimu weekiri Momo weyiwa buyiyi okubamuugala okuzaala abaana golina siponsa muganda waffe bwetubadde ebbanga ddene bwetukola bwetuddeeno bwetuddeeri wewawo naffe tuba mu mirimu emirala ate ddeeno ddeeri emirimu egyaffe gya rediyo bwetuddeeno bwetuddeeri naye Momo webale kuuma muganda wange
webale kwagala muganda wange, webale kutubeererawo. Ate nsaba oleme kukyuka, bambi nsaba oleme kukyuka, obeere mu layini eyo. Akagambo kali hani taliiko nsonyi oba bantu hani mumo tutambulira awo, so sijja kuba na bigambo bingi nnyo bannange. Entertainment naddala n'omwana wange omulenzi tasikate wange nkwebaza nnyo n'omwana wange Muumini Naki ali akateero nebaza bakulu bannange mwebala okukuliza omwana oyo omulenzi Kateero era ndi musanyufu nnyo. Nebaza baganda bange batuzaala omwana nnyo mikwano gya Momo mwenna bakola nabo ne taata w'omwana batuzaala omwana. Mbasabira mukisa baana bange Mukama abawe ezzadde ery'abalongo. Byasobera tubalongo oba ekyetawula tulabe kutumye magulu awo sebakitabaale omugole omusajja muto wange naye ku lwa taata amannya mwami Abudu Sekindi na taata musanyufu nnyo eri abagenyi baffe mwenna abasobodde okubaawo ku mukolo gwa muto wange. Taata atuuse okusiima kwe eri bakulu banne bataata ne bamaama nti bannange mwebale nnyo omulimu gwe mukoze olw'obulungi bw'omukolo guno. oyongera mukuddoboozi mukama wange. N'olw'ensonga eyo lunaku lwa kuserebuleetinga spiiki zibe entono, so n'olw'ensonga eyo njakomaawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Spiiki yatala mutuulidde bafitina abantu mubujiji basisiwalaki abantu abadde bajja babadde bangi naye olw'embeera y'obudde tebasobodde, so abamujjamu abafudde ekibaziwalira okujja ku mukolo gwo naye nga tekibayisiza bulungi. Kati mwe mujja okumbuulira obudde bwa pate yammwe naye ogenda mu bazadde ba Momo nze Kateero ojja kuwa miliyoni ezi meeting nga yaffe oleeteko Momo otegedde kyeŋŋamba sijja kuliisa omuleeteko naye nze miliyoni ezi nzikuwadde oli muganda wange ezo sijja kubaza gashi bona ngamba nti lunaku bweruti tuyebalera kukyala musanyufu nnyo Mukama ali kusaidi yaffe omwami wange kalungi abati omulaba Samuna nemugamba nywera erengeye papa Mole oba Momo nzenetuwerika amannya abiri ffe tugamanyi essimu ne bwebeebuzi bamumpeere kazindaalo n'ayogera manya yakoze eki eyimba kwata Hello, Edwina. Achikani. Ngoroteka date yayo ngalo banze nkola ki? Mula, oyizo kuba tonda bangako. Newa ndeba kungabangako. Eriyo wakabi na mwanje bishibishi. Bane mwe. Zemele bisa bulungi mwe bale kumpa mmere. sekere hala abasinzira za kwogera bugezi Mmere food. otawuka muna mwongere endala Mujja waneeno okufisa akadene mujja waneeno Momo twa meeting through BBS muwala mukakamu
ate Dax nali mukyazizaako ne Dax ono gwe mulaba n'oli balala nnyo. Dax musajja mulungi, musajja alina empisa, musajja mukkakkamu. Ate ne bakwatagana ne Momo nga ne Momo naye mukyala mukkakkamu. Neki kasukaali ne kabeera nga keeko. Amanya Karin Tasfa nkola ne BBS Telefina mpereza program bagita Kasukaali endala bagita Twejjanja bibeera buli lwakusatu. Tweyanziza nnyo, mwebala okujja, mwebala tulaga omukwano Momo w'okuttetota Kasukaali tukongezemu bwongeza mbasabira abalongo nga buli luzaalo walongo. Mwebala okujja bannange, si kyangu okutegeka omukolo n'abantu okujja bintu byanjawulo. Mwebale nnyo omukwano Momo, mbasabira mikisa myerere. Thank you so much. Muganda wange nsanyuse nnyo embeera eno gy'otaddewo, waginsuubiza era nsanyuse nnyo ssebo. Oyo muganda wange ate ndi kyamaani we ku kisaawe eyo tetusambira omupiira. Ssebo nsanyuse nnyo, mukyala waffe nsanyuse nnyo nnyama. Ebyo ebyange ssebo akaddemu nawe mutima ne sente teyogera nnyo bala mukola nnyo. Musajja yatulimba endiga bazaala embe